full figure bana basajja oyina kye weerabidde nti bo bayeekera ate tebakyegaana bamaze bamaze ebbanga eryo lyonna nga bo bagamba bayeekera nabadde ndaba akatambuka ka President Museveni ng'agamba yatuukirirako ko His Excellency omugenzi kati Gaddafi ng'ayagala muwe ku buyambi mu kulwana olutalo lwa 86 kati nti Gaddafi yamugamba nkuwe ekiko ye nti mpa ebyokulwanyisa naye twala byakulwanyisa byokka togenda twala sente ko ya bwe nafuna ebyokulwanyisa sente nja kubanze funye oba kitegeera kakati oli kuba n'abasajja bw'otandise okumanyira bw'otandise okulaga nti gwe ababeezaawo ng'ovuma ng'osiba boosiba era bakulaga nti gwe ababeezaawo naye kyoba omanya if they can hire you for a specific task they can hire someone else against you bwanga basobola okuwa omulimu okubaako kyobakolera basobola okuwaata omuntu omulala sente okubeera nga ate yazze ku ggwe kakati Seimo omanye ekisinga okutiisa era kyetuyinza okutandikirako okwennyamira kwe kubanga full figure gamba nti baliwe baba wa milioni 2 ebimu ku bye namuwuliddemu nga ayomba baliwe baba wa milioni 2 ye yafunako milioni 3 so yali emirambo gy'ekitezi 6 bwomu version ye yagadde okiruke bana Uganda ne ba artist bana Uganda bonna sigenda nakubeera nga tunuulidde sector bana Uganda bonna kye basinga okwetaaga si bu handouts mwokyezaayo milioni 2 3 4 kwega mwafuuka basabiriza ekibaawula ku bali eri abaana ababeera ku nguudo buno awakaana ako ke baatambuzanga n'akakopo kati ekyagula full figure kwaka akaana nti yakubira mu abidingira mu sente za waggulu ng'asaba ffenna tetufuuka abasabirizi si kye twetaaga obwenkanya. Beggars mentality mu Africa etandikira ku bakulembeze bennyini nti n'omukulembeze asobola okujja n'abagamba nti kakati bano betulinamu essuubi be bagenda okujja mu buyinza bakulaga nti strategy zaabo ziba zipeesinze kusabiriza musajja muzungu kitegeeza tuli basabiriza kuviira ddala waggulu ku ba head of states paka wansi gye tukola ki gye tukkirira kati bwe tuba n'abakulembeze oba ne gavumenti ne states nga tuzizimbira kusabiriza mpaayo mpaako tulizaala akalema kigenda tubeerera kizibu okuzimba abakulembeze abalina economy etali based kola ki ku kusabiriza okitegeera abantu abali mu entertainment gavumenti kyeteekeddwa okubakolera ekisooka kwe kutereeza digital infrastructure internet ebe y'amaanyi ng'etambula buli wamu ate nga ya rayisi nti Saimo we yandifunye omutwaro afunayo emitwaro 10 ekyo kiba kikola ki kimukolera ogenda kuba omugyamu omusolo ate nga teyeetaaga kujjawo okukola ki wuwo kusaba okitegeera ne bino tebisobola kulowoozebwa bakulembeze bati alina beggars mentality nga ne budget ekyali yakusaba nga solution tetugifunanga. Abantu abatakyaswala mu Uganda tulina babiri wano Mpuuga ne Bujingo mbabuulira amazima anti be bantu kati abatakyaswala nga bo baswaza buswaza era bwe mutabakwata empola muyinza okusanga nga beekoze ekisinga kaawo either oba baagala kusabira nnyo oba baagala babbika mu nnyanja ng'ate bali buwereere emirundi 7 nga bw'omubbikayo bw'omuzaayo oba baagala dduwa za munnyo n'Empuuga ne Bujingo be bantu abatakyaswala abafuuse ebivumo kati Mpuuga ebyo by'ogamba nti ogenda kulangirira ekintu ekijja nga bwe wakirangirira ddi olwaleero kutandika n'olwaleero tekisoboka talina kyasobola. Wantunuya ku kiri ekya Holy Alliance kye baalonkinga emyezi 6 emabega nti bo beegasse wetukidde olunaku olwaleero nga DP block yekisigaddemu ndabira ddala nga n'ekigenda okulonkingibwa olunaku olwaleero ekya big announcement sinnalabawo nnyo mulamwa wabula kye nnalabye baagala kugezaako ekiriwo kati Mpuuga anoonya we out akivuddemu atya ayagala okwesimba kuba president kubanga amazima matuufu gali nti bino byonna bibadde nga bimukuba
nga n'abantu be yakulemberako oba be yawa obukulembeze obulungi ng'aba National Unity Platform babaddenga ku mikutu egy'enjawulo nga bamuyita Mpuuga finito bamudescribinga nga Mpuuga oyo kapuuti awedde yaggwa. So kati mu mbeera eno gye tulimu ey'ebyobufuzi eby'okuvuganya n'ey'ebigambo kuba pepepe omuntu wadda ku mpewo radio eziwulizibwa ba TV n'akubrandingako nti oyo Mpuuga mubbi ne tubeera misinde egya Ssaabasajja Kabaka Emmengo ne wabayo ebibiina by'abavubuka nga batandika kuyimba nnyimba Mpuuga teyabba bamulanga bwerere Mpuuga teyabba n'ebirala. Kiba kitegeeza nti Mpuuga akubiddwa ekimala. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Semo official najo sinzira okubanga tulaba, please subscribe to this channel. Tunayenga twagala okubanga tukwebeza okubeera nga ate buli bwofuna notification ojja ate n'olaba ekintu engeri gyekirina okubanga kitambulamu. Thank you so much. Kale nzikiza bane nga tutegeeza kuba naffe aba Uganda Lotteries. Uganda Lotteries bakuleetedde kye bayita Easy Win. Yes, Easy Win kyangu nnyo wangula cash. Tulina sente eziriwo ez'okuwangula ziri 2.5 billions z'osobola okubanga ate owangula. Kakati gwe oyagala okuwangula kyangu nnyo osobola okubanga ate otoping up sente ku wallet yo eya Uganda Lottery then n'ofuna 10% bonus ku sente ezo n'abanga odipositinze. Kakati bw'onaamala kigenda kuyambako okubeera nga ate weewangulira ddala sente nga bw'olaba ku screen yawo. Osobola okubeera nga ate ogoberera emitendera okusobola okubeera nga ate weewangulira. Kakati ng'olese omuzannyo ogwo gwa Easy Win, Uganda Lotteries baleese n'emizannyo emirala mingi nnyo mwosobola okuba nga ate oyita okuba nga weewangulira ddala akasente mu festive season eno. Twatandise Easy Win okuva nga ennaku z'omwezi 3 tugenda kumaliriza ennaku z'omwezi 3 mu lumu. Osobola okugenda ku website yaffe ya www.nationallottery.go.ug okusobola okuba nga ate details zonna ozitegeera. Ne tuddamu okutegeeza nti nno muzannyo guno teguzannyo bali wansi wa myaka 18. Ekyokubiri bw'oba ozannya zanyisa ssente zokka ez'okwegya badde ogamba nti zenywamu omwenge gwange zenkozesa okwegerabya zokka tokozesa ssente ziyinza ku affectinga family yo. So ebyo nno bannaffe aba Uganda Lotteries. Kakati nga otuvuddewo njala kubanga nekutegeeza kuba naffe lemfi bano nno basindika ssente. Tuli mu festive season abantu bajja tuwayo kasente naye oba oli mu kutuwa kasente ng'osindika sente okuzijja mu ggwanga erya Canada ozijja mu America ozijja Bungereza osobola okukozesa enkola ya lemfi. Festive season yetuuse enkola ya lemfi gye mba mukozesa. Ekirungi kyayo ng'okozesa lemfi soka exchange rate yaabwe eri wansi okuzijja mu dola y'e Canada ozisindika mu ze Uganda ozijja mu dola y'omu America ozisindika e Uganda ozijja mu pound ozisindika e Uganda ejja beera wansi exchange rate. Ekyokubiri osindikira bwereere sente ozisindikira bwereere guno omwendo gwa sente gwonaaba osindika gujja kusindikira bwereere
ekyokusatu ate bw'onaakozesa koodi ya SAYMORE SAYMORE omulundi ogusookera ddala ojja kufuna cashback ya 30% ku ssente z'onaaba osindise. Mbaaniriza basibo ne banyaba ku pano eya wiiki eno era nga omugole akomyewo mukyala amaanyi azina mangi nesaati mpya kapya kanjawulo okubuli eriwe ofiisi agirabukiddemu n'essaawa mpya alikubirabo nalandiso saba okulula ebirabo by'embaga alala n'ebirabo mwagiddemu ne kava y'essimu esimu kava mpya naawe omanyira noti manager omupyakola naye wootira omukazi Seyimo kwe kubeera ng'obadde naye emyaka ng'esatu ena naye bino n'atandika bikola mu wiiki emu n'abikola byonna mu wiiki emu noga kiki kino senga yamugamba kati omusajja omulaba nga bw'asazeewo okujja embwa z'ennaku zino tezikyajja mwana waffe nyweza era kyolina okusaba aleme bikomya mu wiiki emu ate olowooza nabaddeyo kiki naye gwe towulyangako bagole baawukana ng'embaga yakaggwa era ennaku ebbiri nabadde wa mulala vaako naawe ajja kubuuza sebo obadde wawembadde gwe kyoba omanya wenadde mwane muno nendaba mukwano gwange nga yedifendinga olw'okukyala natiiridde ensi kati osaa zino okudifendinga okuva ku mabina si kyangu naye nga muli mutya abalabi ba SAYMORE Official ebbanga libadde ddene nga tetuwuliziganya nga tetulabagana n'olunaku olwaleero enkuba ebadde egezezaako kulumanyi omuntu ow'ekisiraani oba omulaba leero babaddeyo Mpuuga enkuba ekedde ebadde emaze ennaku ebadde erudde ng'emaze ebbanga nga tetonnya era ng'eyagala tulemesa kujja kwogera ku Mpuuga ne maama big announcement amataba ne gajja mu kibuga kati ono nayo otandikira okubaako byolangirira nga tubiraba naye nga tuzze olunaku olwaleero mwebale kubeera nga mugiraba SAYMORE Official n'okusubscribinga n'okugoberera bakomentinga ne bateekako akantu ne bakomentinga n'ababusalamu ne babutambuza mwebale nnyo mwebalidde dda nze Nyanzi live ababuuzaako amakya gonaku kaba kawungezi k'olunaku olwaleero sula buuza ku bantu owembuuliza ku emboozi agijjeeyo abagundi yabashamimu sula amabuuza ku bantu neesiimye nnyo okubeera wano ku SAYMORE Official manya yenze Sula Flexible tukomyewo ate nate akawungezi k'olunaku olwaleero okubatuusaako bingi nnyo bye tubaleetedde olunaku olwaleero enkuba ekedde kufudemba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mbadde era n'okulwawo mpitidde ku makindi awo ku madirisa kulaba ku mukwano gwange kyagambiddwa Jofule omusawo antegeezezza nti press anti ekyagambiddwa Jofule kati asalako Kyaga abasawo bantegeeza kyagambiddwa abantu bajja lowooza olinayo omulwadde batandika okukusaasa abasawo bantegeezezza nti press ausa n'asima bikyali waggulu Kyagajjo yabadde ku kitanda ku video gye twalabyeko ng'alina ebintu ebifaanana omusaayi naye nga si musaayi naye nga bidduka okufaako obufi naye nga gyesibeera nnyo mu ddwaliro oba ekyo tebayita blood clot omusawo anzizizzako wabbali nangamba nti yabadde super deep asirye ekyamaze n'enkolola ya Kyaga yammazeemu amaanyi omuntu ali ku oxygen ng'azirisere watandika okukola Kyaga omudokita yagambye obulwadde obuluma Kyaga bonna babukola ki alina history ya asthma we yagambidde nti alina history ya asthma Kyaga babadde gagamba kusatyo kasire abalabi ba SAYMORE Official kasire Adam Kadiga emanya banava ku Kyaga oli legenda legendary generational promoter nobody tegekera gwali mu kutegeka yani alina omega 256 alina share omega jamaaza tagenda tuleetera Kyaga kalenda mbulugogo nawulidde lugogo gyagenda omutwala naye asooke Kyaga
Nobert Omega muhumuze emergency soko badiriza kyaga tulyoke tugende ku kirala kasire Adam Kadige manya nga ndi musajja mutunulizi wa nsonga era nga ndi mutembeeyi nebazanya abantu abagula products zaffe mwebale nnyo era nammwe abatannazifuna festival season yino bye mulina otonera abantu ng'ebirabo ku 0755 19 68 13 naye nja kusaasira kyaga lwakuba bwe namulabye ng'ali ku oxygen nanzijukiza parliament bwe yanoonya Brian White mu kumuteekako eccupa ne bekanga nga mutaddeko ya nitrogen enaafumba mukama wange awe buziga nga obuliri buli mu makkati diro bwati nampe ebintu bitukuda bula wayi omwana amugamba Saima akoze eki aze wampulira nga nja Saima okoze nga Brian White asibye ekigoye mu lubuto bwati anywezezza bwati aligasibye ekikubiro wali buluma Brian Katabu mutte era bwetaaga kumunoonya ati bagamba bwe twalinanga covid bagamba balinanga tukuba bubuka buli obuwuka kati naye bwe yamanya ati alina omukka omubi mu mubiri n'ateekamu nitrogen agulwanisa n'ekiki kyamusibisa olubuto yali avazaala obulwadde bwali busse Brian mwe mbabuulira musekera mu bulwadde wama Isma bawona ku bantu bana bawuliriza abatulaba mwe bali kubeerayo Isma balina kutwagala nnyo byekikumba sooka otambuze ku kamera kuva naawe eno wansi bayina haki endala either aki oba buno bwe bunyonyi bw'ennunda nina buli mami Teddy yakwadde ku ngatto z'omuto oli wa buutu Enate nga mpitirivu nnyo. gaya amaanyi Ezo zibetanga janko. Aboni madala. Nawa kumpa ku ngatto ne bwaba naye agirina agimpeereza njajjanyiriza kuba engatto zo nzeetaaga nnyo gift from Mami Teddy ate nzaagala mu kkala yonna okugyako eya yero temumpa tebakuwa eyo eya yero mugimpeere bujingo wulidde naye kale endala zonna muzimpe ona lebalozi yasomulabye nga bamutwala ona lebalozi yasi bane bagubye Charlton Gold watugeze bina bamusikitte ku bina bankozeeko kimu nadde njagala bamunjigiremu oba amannya 2 nabadde njagala bamwambule engatto bazisigaze kuba amasimu teyagasigaza ne ssente n'obukooti bamuggyemu oyo omusajja asinzira ku TV yaffe eya Buganda n'agamba akalulu yakagula $9,800 abeerubaga tebalina kye bamubanja bamuveeko yakalulu ke yakagula buguzi kati abo bakalulu wakagula buguzi takoledde bantu kyovalaba mu constituency ye abakwesimbayo bajja kuwera n'50 because of takoze kati yabadde akima kimu bantu omusiraamu ekikutwala ku bbokya y'embizi kiki Titan musiraamu anti bwe kifaanagana bali bonna abali wali nze nakolayo akakatale nkakozeko emirundi nga kesise anti keeko kenyini kembaddeko nkakozeko nga kesise ensukuma okalabirira ewulidde nengena nenkakolako emirundi n'emirundi akatale konna kajjudde ba movement era bakazimbira ba movement era sikiwanti tuyinza okufunayo webibiina ali mu katale omu n'omu ate ffe twalikayanye negwe okimanya akatale kajjudde wa movement kabeera yera kabeera akola ki abakazimbye ba movement wabadde okimayo ki kali mu constituency yagamba akalulu yakagula miliyoni che simanya bilioni n'agamba yali ku BBS eyabano n'agamba abayirubaga tebanya kye bamubanja buli akikira lubaga abawaatyo oli yasoka yabagamba nze mu mpenzi ze kulya mugenzi kati yasoka yabera ku omunsi tuntu omwesi papa nendo za mse ngenda kwasikwata mu Sebastian muskeskes waliwo mulagwe babuuza sente za parliament wazikola muki nazikyakalamu kati oyo mukasa eyo constituency nzera abana baleta kawonawo nalabye kawonawo waliyo dokita yabuzeemu okkubwa emupyo omulamba mwabuzeemu mubakubira eddala
kati obudde buweddeyo abantu abo ab'NRM gwobaona otya nga abakusindisa obakola tobanga naawe wayagala nnyo NRM nedda sebusibirangako wa movement era sijagala nenze mmanyi enkwata y'emirimu bwe mba nti bantumye ndi ku bya KCC mba ku bya KCC bwe mba nze ku bya kyekyakubiza Mukasa yabadde tena kyakimye era bwedda bamubuuza sawa za kampeyini yaddemu kalulu yabadde ng'oli eyajja ku batuuze be guleda ziremye basimayo najja bakudaalira n'ekitiyo oyo naye baamukuba katono njagala bane mutukumira abakaabo abo Mukasa nowe waffe Butambala najja ng'azunga n'akaveera k'ebirya nowe waffe Butambala naye asaana kuba bwati muwanga Kivumbi bane mwansanyudde mwankoledde amawulire mwankoledde mubawuttule mubaleke mu kkubiro kati obudde buweddeyo batandika okwegonza mubakube senga mukubira ku Sewanyana muwanga Kivumbi yesaawa kati babawuttule babewalidde babaagala koki basirikire gye babadde basirikire gye babadde era nze kyannumya abaana bankoledde amawulire bankoledde olunaku ne mwabadde mujjamu engatto najizaayo ebigere n'akakooti n'adde enkaagala mukasigaze mumulekere gundi yokka ate nga alina n'omusango ne kabuli ye Katonda agirinze Katonda yatonda omuntu nga gwe omugezi etegeeza ye Katonda naye mu byonna omanyi byonna kati ono mukwano gwa Meya Lukwago Mukambwe nga tuvudde ku ebyo ebintu byonna akatale ako kazimbibwa bannayuganda ennyingira y'akatale ako yalina ebibuuzo bingi era abantu bakulembeza nnyo Museveni mu kuyingira mu katale ako ekyamazima kiri kimu kale tugambe omubaka ayinza balina faults somewhere ani agenda okulwanirira abantu abaalinga mu katale munda esaazo nga tebaafuna midaala abalwanirira ddi anti kubanga bakayingira ddi bakayingira wiikeeno ng'etandika wiikeeno abamutuufu kubanga ekyamazima kiri katono nnyo akatale ako buli omu yeewandiisa yali waggulu eri wabula ekyakayingiza ekiro nti abamu baali bakimanyi tugenda yingira akatale abamu nga tebanyi tebagenda kuyingira katale loolo y'omubaka ali affected nga ne Ismana okkiriza nti kituufu aba movement beefuza akatale abamu nga bagamba nti nalutawo lwaki tatte essaawa zino ani alina okulwanira bano abantu kuba abantu abali wabweru bo bakola ki weebali kiyinza okuba nga Taunton God alina ebigoyinze wrong but ng'omubaka resident MP alina loolo eyandibadde ki anti nze Saimu lwaki nkyawakanya oyo ageza obubina ayeepankira Katonda talina kyakoze katale ako ate akatale ako Saimu nze nkamanyi nkakozeeko nebaza KCC yansukumayokko n'embeera ebbanga lyonna akatale ako bano ekibalwanya buli muntu ajja kufuna omudaala ekyo nkikakasa nedda ekyo bali kye baagala bano babasoose ku miguukiro bano bakyaganya okgenda ewalala buli omu yalowooza nti alina kubeera wano kumpi naye emidaala miyitirivu n'obwojjuzaayo abantu abalala misufu kyenjogera nkimanyi abampulira gavumenti sijagala nalibadde nkivumirira era mu butale bwe tulina obwa bbeeyi mu Uganda ndoze ne mu Afrika teri akalina nedda musooka musirike akeggulu n'akebusega butale obusigadde byonna biyumbayumba nakalabako nkalaba naye akeggulu n'akebusega butale nfunye omukisa bonna nembulambula akakatale ako kalimu buli kimu emidaala kyali mingi naye baleese amaalo nti olinze nabadde njagala wano bakayanira wano ku mwanjo naye ngaebifo byonna bikyaliyo ate nze abo mba sibayingiriramu kuba bonna abali mu katale ba movement n'abali ebweru ba movement baleke beerume ulidde bekyawe bokka besogonjokoe ulidde benyigirize bokka bongereza kwekyo akatala kwe bali bakalonkinga kyebayagala okusooka okukola kubanga bayagala okusooka kujjawo bano abantu abali kuko batunda ebyennyanja batunda bitibiki bakuyodde ebibaati era abantu bali bawandiisa abantu abagenda okufuna emidaala eri munda basooka ku bano kubanga bakirowoozaako nti waliwo abantu abakulembeze b'obutale naddala obutale bwa KCC obwo abajja ne bagula emidaala
ne bagyefunza era bwe bali bakagulawo bagamba teri muntu yenna akkirizibwa kubeera kuba kutunda mudaala ekyayonoona obutale bwa KCC obusinga nti babuzimba ate abantu ne bagaana okubukoleramu nti abantu bagenda ne beekwata emidaala n'osanga katugeze kyamaani w'akatale ng'alinamu emidaala 7 nga mulina kupangisa ku ye kati bano kye bagamba basooke bajjewo bano abatunda kubanga ab'ebyennyanja baali bangi ekkubo lyonna nga balikoze eki balizibye abantu kye beekwasa nti lwaki akatale bakayingira kiro bagenda nga bali gye salinga abantu mudaala ku mudaala nga bagala kusooka main yali yakusooka kugobawo bano abantu abaali bakola ki abatundira ku kkubo kati ekibakayanya bano abalala abali mu gundi mu butale wansi nti bo tebafuna midaala gya ku mwanjo nenge emidaala gikyaliyo nenge ekibatiisa era nga wekyali mu busaafi nti abantu abayanguwa amangu bwe bafuna gino ejja okumugguukiriro eri ne wasigala nga wakalu abantu bagamba bannange obusaafi ne babegayira mujje mu busaafi ekyayonoona nnyo obutale bwa KCC ng'abantu beeguza omusanga omuntu yefudde kyamaani w'akatale nga yatandise gamba mupangise ku nze alina emidaala gye10 nenga akatale gavumenti yakoze eki tweyanzige tugenda girekawo ensonga tweyongereyo wiiki eno fulufiga abadde mu buzibu bw'aba NRM banne bennyini bavudde eri bamukalira mu maaso bagamba tugenda kuddamu tuvumira sale eyabadde amuvuma waliwo audio waliwo vidiyo yafuluma oluvannyuma lwa sale okusitopinga abayimbi ey'emboozi twajja ne tugikola wano oluvannyuma lwa sale okuvaayo n'agamba abayimbi nti mugende wa Eddie Kenzo fulufiga ndowooza mu busungu n'akola vidiyo kaakati gano mpulira mawulire version esooka sale yagobya abayimbi takyagala kumanya eyo version ekola ki esooka version ey'okubiri fulufiga ye yakulemberamu ba TikTok okgenda wa eggulu ne bamulyamu akanaana ne badde ate bo ne basomera omugagga ndiiru yaabwe era omugabo gwa ssente ogwasoose mbu gwafulumye fulufiga ku ssente oba bukadde bwafulumye 2 mu mmeka abaana ne beekwatakwata awo ne bamuwa miliyoni wazinda beezo nya era ndi kyova owulira nti nno fulufiga agamba nti nno tuleeta omuntu ne bamuwa obukadde 2 gwe ne bakuwa okukadde kamu oba ontegeera eyo naye version ekola ki eri awo tutosa kuwa submission tatu wano natuyitawo buyisi tofiirawo nnyo sigenda era kufiirawo naye kyennyamiza nanawulidde fulufiga ng'agamba we yatwalayo bizonto bwe babiwa miliyoni 2 ye bamuwa 3 oba miliyoni 3 abantu bafunye ddala ssente kuba omuntu waabanga ali mu complaininga nga complainingira mu miliyoni 3 ssebo miliyoni 3 semitwala 3 miliyoni 3 nengamba neyasimekezi sente nyingi nnyo naawe ekuye nengamba singa gwa badde agaba fulufiga nimuwadde nga mmeka fulufiga bazonto bamuwa mmeka baba wa 2 kakati bakugambe bizonto biwe 2 kati ne fulufiga njagala omuwe oyinza muwanga mmeka fulufiga 10 zaali badde zimuma miliyoni bamuwa nyingi na nnyo kakati Seimo omanye ekisinga okutiisa era kyetuyinza okutandikirako okwennyamira kwe kubanga fulufiga agamba nti baliwe baba wa miliyoni 2 ebimu ku bye namuwuliddemu nga ayomba baliwe baba wa miliyoni 2 ye yafunako miliyoni 3 so yali emirambo gy'ekitezi 6 bw'omu yagadde okiruke ekyo kituufu nnyo fulufiga tuli mu ekigambo gyotadde ku mwana w'omukazi nga netutabe bamukuba masasi nga kinene ne bukiri kituufu nedda nedde bukiri oyo mwana wa mulwanyi Seimo agamba bazadde babattira busegadde nga ripooti y'abanje egamba tebattirawo omuntu yenna Seimo fulufiga ekikotamanya bazadde we babattira mu butuufu fulufiga wayagamba keruwero bw'abanga afunye miliyoni 3 ab'ebulambuli abo bakulukutirako ettaka yali emirambo 6 anti buli mulambo bagwanga miliyoni 5 omanyi kakati ab'ekigogwa abajja omulimu kati balamu buli abafuna ssente balya mirambo gy'ekigogwa kati fulufiga egy'ekigogwa yalya emirambo 6 egisiridde egisiriza amanyo weegi yali emirambo kubanga tukivaamu tutya
kubanga ekyamazima eno Uganda gye tulimu yennyamiza. Nze bwe nabadde neetegereza bukiriipu obwo bwonna paka ku Kasembyeyo nga yeetonda. Yeetonze? Yamaze ne yeetonda. Nga yeetondera ani? Naye n'engeri gye yabadde yeetondamu yadde naye etiisa. Enewe ebyo Seyimo gwajjo birambulula. Bwe neetegereza full figure nalabye ekifaananyi ekituufu ekya Uganda. Era nedda ekifaananyi ekituufu ekya Uganda ti mu Uganda bwe tutyo bwe tuli okulemberwa. Full figure yavuddeyo n'ayogera ku Genocide Musale eyalwana okuva 1980 simanyi oba ne mu Fronasa yalimu. Ne mu Fronasa yalimu. Kati ekitegeeza yalwana okuva mu 1970 kuba Fronasa ejja nga Amini yakakwata buyinza. N'alwana paka 1986 ne bawamba obukulembeze bwa President Museveni obuliwo essaawa zino. Yavuddeyo n'agamba ebyo ebigambo byayogerera ku TikTok ne ku TV eyo kwakeerera bye bikukwatiridde gavumenti ya President Museveni. Olunaku lwalirekera awo. Ng'ani abyogera olwo? Full figure. Olunaku lwalekerawo okuwanda ogwo omuliro gwawanda. N'okutwala ono omusajja yakava mu kkomera yani? Eyakava mu kkomera. Mujabiru? Ani? Mujahidini. Yani omujahidini Sanya ayokyanga bwayo. Ayocha bwazikiza. Saako musiba ayokyanga sa. Yajja kusanyawo kibintu. Abuguma bwa nnyogoga. Zonna buli agamba nti yabba akalunadde mu kkomera. Kati ekyo kyekifaananyi kya Uganda ekituufu. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 319 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Full figure bana abasajja oyina kyeweerabidde nti bo bayeekera ate tebakyegaana. Bamaze bamaze ebbanga lyonna lyonna nga bo bagamba bayeekera. Nabadde ndaba akatambuka ka President Museveni ng'agamba yatuukirirako His Excellency omugenzi kati Gaddafi ng'ayagala muwe ku buyambi mu kulwana olutalo lwa 86. Kati nti Gaddafi yamugamba nkuwe ekiko ye nti mpa ebyokulwanyisa. Naye twala byakulwanyisa byokka togenda twala sente ko ya bwe nafuna ebyokulwanyisa sente nja kubanze funye. Oba kitegeera kakati oli kuba n'abasajja bw'otandise okumanyira, bw'otandise okulaga nti gwababeezaawo ng'ovuma ng'osiba boosiba era bakulaga nti gwababeezaawo. Naye kyoba omanya, if they can hire you for a specific task, they can hire someone else against you. Bwanga basobola okuwa omulimu okubaako kyobakolera, basobola okuwaata omuntu omulala sente okubeera nga ate yazze ku ggwe. Kyovolaba bwe namwetegereza Madamu Full Figure ate nazzeemuuko essanyu ne nga wakubadde kale bano abantu bonna abagamba nti badda ku sayidi ya gavumenti era bajoogerera nabo bayita mu bulamu bwe bumu nga bannansi bwe bayitamu abalala. Full Figure sandi mulabye nga obulamu bukuwayo milioni 3 nga tezimala. Nidda anti kakati era ne bakuwa milioni 3 bana abasajja sente anti era bazimaliriza zizzeeri bo. Bagambe tobafiirako. Tuli mu Uganda wawulidde bilioni 6. Ati kakati yeno Uganda gye tulimu byatuuse ku floor of the parliament. Yeno Uganda gye tulimu. Tuli mu Uganda nga ensi
ekulaga nti yava dda mu mikono emituufu gyeteekeddwa otambuliramu. Kati fulufiga okedde ku makya n'ogamba General Salimu Saleh ti gwamubeezaawo. Naye nze njagala nzireyo ku bigambo bye nayogerako one time nga ndi wano ku pano. Nyinza okuba saafuna ku mukisa gubeerawo ku discussinga bbaluwa ya General. Bannayuganda ne ba artist, bannayuganda bonna sigenda na kubeera nga ntunuulidde sekita. Bannayuganda bonna kye basinga okwetaaga si bu handouts. Mwokyezaayo miliyoni 2, 3, 4 kwega mwafuuka basabiriza. Ekibaawula ku bali eri abaana ababeera ku nguudo buno akaana ako ke baatambuzanga n'akakopo. Kati ekyagula fulufiga kwaka akaana nti yakubira mu abidingira mu ssente za waggulu ng'asaba. Ffenna tetufuuka abasabirizi. Si kye twetaaga. Twetaaga obwenkanya. Nawe fulufiga oberenga bw'ogenda okufuluma nga togenda fuluma kugenda sabiriza. Siraba lwaki ekikuyombya kusabiriza n'ogamba nti batikitoka abakwata n'obatwala ewa General Salimu Saleh bwe wali obatutte ate gwe kennyini nnyini omala ne weekuba n'ogamba nti ate nawe walinamu interest nti obatutte naye oyagala naawe kubaako koofuna. So nze ndowooza obukulembeze bwaffe obw'eggwanga lyaffe lino erya Uganda butandika okulowooza ku muntu gwe batagenda kuwa wabula omuntu gwe bagenda okuwa eddobo. Bakuliyetinga opportunities nga buli munnayuganda asobola okuzifunamu. So si abantu akabonda ak'abantu abamu nga balinako ko gye batuula ne batandika okukasuka obukunkumuka. Ninako omusajja gwe nasomako omusajja gwe nasomako yali dictator. Mujja munoonyamu abatera okusoma ebyafaayo nga mmaliriza. Dictator oyo yamaanya enkoko. Dictator Miru? Nedda si dictator Miru, omusajja muleke Sori omukyere. Dictator oli yakwata enkoko n'agimaanya ng'abantu balaba. Bw'amala ogimaanya yonna yonna n'etandika otonnya omusaayi. Natandika ogikasukira bugrains. Obulo. Enkoko ye kennyini gy'ava okumaanya. Natandika ogikasukira obulo. Nga nayo bw'ejjanga ebojjogola. Bw'ebojjogola. Fulufiga bw'abanga yaliko mu bannayuganda abanyigirizibwa. N'afuna ku mukisa olw'amasannyalaze ge yali yeekutteko n'abaako we yadda n'atandika okubaako akasente kaafuna. Tayawukana na nkoko eri gye baamaanya. Netandika okutonnya omusaayi. Kati ate netandika okugoberera obulo buno ng'egenda erya bulo. Ekyegeeza bwe butituuka nga buweddewo ejja tandika kaaba. Era tekyampadde surprise kumulaba nga yeetonda. Ekyo nabadde nkisuubira naye ejjukira nti bano tebabeetonderako, tebagaba second chance. Kati awo gwe bamaze okukusangula. Sikulimba. Ojja kiraba. Neyanza Kasirye. Mu bulamu buno you are always looking for opportunities. As ng'abaddugavu. Because saagala kukitwala mu artists nyanga tutwala ng'abaddugavu. What do we skip nadanga tufunye omukisa mu bulamu bw'abantu betusiŋŋaanya obukulu? Ngokozesa case study ya Fulufiga. Nabadde ndaba nga boogera ku gavumenti ya Qatar ekola budget nebawo ne sente eziyiseemu nga tezirina byakukola. Okitegeera ne baga ati budget buli kimu tumaze okkisasulira naye sente zino tezirina byakukola ne baziteekaawo. Abagagga abasinga bakirina. Eddan bwe nali nkyagoberera ennyo Apple nga ngoberera business side yaayo yatukako ekiseera ng'erina hidden money account ng'eriko biliyoni 2 eza gavumenti ya Amerika. Bwe tutuuka mu Afirika mu mawanga agaffe kuviira ddala ku ggwanga lya ggulu mukola bajeti y'eggwanga kwota muyinamu ate revenue ekuŋŋaanye ku basayimu ne basayimu balayika tebakola bulungi tubaleke, tukuŋŋaanye ku bayisima ne balayika tebakola bulungi tubaleke nga yazaara. Kitegeeza nti beggars mentality mu Africa etandikira ku bakulembeze bennyini. Nti n'omukulembeze asobola okujja n'abagamba nti kakati bano betulinamu essuubi be bagenda okujja mu buyinza bakulaga nti strategy zaabo ziba zipeesinze kusabiriza musajja muzungu. Kitegeeza tuli basabiriza kuviira ddala waggulu kuba head of states paka wansi gye tukola ki gye tukkirira. Kati bwe tuba n'abakulembeze oba ne gavumenti ne states nga tuzizimbira kusabiriza mpaayo mpaako tulizaala akalema. Kigenda tubeerera kizibu okuzimba abakulembeze abalina economy etali based kola ki kukusabiriza. Okitegeera kati oba oyagala nabo bakole kyekimu paka nga gavumenti zaffe nga bw'otyogedde tukiteeke mu perspective y'abantu abaddugavu zituuse ne ziva kukusabiriza. Lwaki kata tesabiriza? Kata buli weezuula eky'obugagga eky'omu ttaka making sure nti egenda kiutilizinga to their best okakasa ti kigasa abantu baayo.
ffe wano ebintu bye tulina tetubikozesezza kimala okukakasa nti bigasa abantu baffe. Olwaleero tugenda ne twewola budget nga yakulyako buli kusasula misaala kukola ki tuwe bammemba parliament amamotoka n'otuuka mu ggwanga nga bammemba parliament sente z'emmotoka zaabo tezibulangako naye ng'ate ebimotoka ebigenda okujja abantu ekiteezi mu kasasiro byo tebiriiwo. Ebimotoka ebigenda okutaasa abantu ebuduuda nga ettaka libumbulukuse tebiriiwo. Naye ng'ate ez'abaka ba parliament tezibulanga kyokka ababaka abo ne bajja ne bagamba nti tukola ki tulina abo kitegeera. Nabagambako wano nti amawanga g'abaddugavu galinga omuvubuka nga yakatandika okukolamu n'agenda n'afuna salary loan nga tagifunye ginvestinga ng'azifunye eggula mmotoka yakabi kwanako bikazi byeru n'ebirala ebiringa ebyo ffe tukwana twewola ku spending oba tusabiriza kukola ki ku spendinga. Kati bwe tuba nga tukyali ku level bwetyo tetusobola zimba economy ekola ki eri independent okitegeera. Olwaleero kyandibadde kitya Uganda yandibadde ng'eri capacity esobola okukeera ku makya n'egamba nti okke tuyinawo abavubuka abasobola okubeera batuwa guide, tuyinawo abavubuka abasobola okukola merchandise mu tourism, tuyinawo abantu abasobola okugula emmotoka ne zigenda mu transportation mu tourism, tuyinza bakolera ki tugende tulange Uganda abalambuzi bajje nga bayitirivu bwe banajja wano bano bonna buli omu agenda kukola nga tatusabiriza. Naye ate ekirungi ekigendo kibaamu omulambuzi ng'ayingira tugenda musolooza omusolo ate tumale tusolooze ne ku byagenda oggula ku bano ne ku mmere gyagenda olya mu bano tubenga ekonome yaffe eba ekola ki eba balanced. Abantu abali mu entertainment gavumenti kyeteekeddwa okubakolera ekisooka kwe kutereeza digital infrastructure. Internet ebe y'amaanyi ng'etambula buli wamu ate nga ya layisi. Nti Saimo we yandifunye omutwalo afunayo emitwalo 10 ekyo kiba kikola ki kimukolera. Ogenda kuba omugyamu omusolo ate nga teyeetaaga kujjawo okukola ki wuwo kusaba okitegeera. Ne bino tebisobola kulowoozebwa bakulembeze bati alina beggars mentality nga ne budget ekyali yakusaba nga solution tetugifunanga. Nti tuli ggwanga eriri myaka 6 nga tukyasabiriza. So okusabiriza kuva eri waggulu n'okukirira eno wansi. Kuva eri nga kujja kukkirira bwe kutyo kitegeera. Oyina abatuuze oyagala obajjamu omusolo naye tokoze bikola ki byetaagisa. Ogenda okuwulira olw'okuba tetulina kulowooza kumala n'obulira nga twagala ate okwesiba mu production. Of which production yeri expensive byogenda okuteekamu bingi. Naye ng'olina Mountain Renzori togenda kugizimba, oyina Lake Victoria si yakubajja, oyina Nile n'ebirala ebikola kyebiringa ebyo kitegeera. Kati ekifaananyi ky'abakulembeze eri bwe kinaaba naffe tujja okukola ki bwe tujja okuba okitegeera. Ekintu ekirala eggwanga lirabikira nnyo mu bantu abali mu entertainment n'abantu abali mu media. Lwansonga bayina omukisa ogucommunicating to the masses. They are the mass communicators. Olwayo tutunulire embeera y'abannamawulire b'eggwanga ebali muki nabo bennyini bali ku journalism of transport refund gyagenza onnoonya eggulire gye balina okumuwa. Kati story naye gyagenda okuwandiika egenda kuba efevalinga oli eyamuwadde than ekituufu ekya public interest weenaakola ki bwenaaba. Kitegeeza agenda yisaawo agendayo oli eyene ereme kola ki ereme kuyitawo. Kati nabo bwe baba nga bali mu state ya kusabiriza nga bali mu state ya kuba luseke nabo bagenda okuweereza bagenda kutambulira mu layini ki mu layini y'emu kitegeera. Kyovula ebiseera ebisinga tugamba abantu nti bino byonna bitandika olunaku lw'okudda akapapula ng'ogenda okutiikinga okulonda paka lw'okasuula mu bokisi ani gw'olonze. Gwe bw'okeera ku matya n'omala galonda tebinkwatako abaana balikola ezaabwe n'osuula mu kabokisi future ya myaka 5 gy'oba okoze eki gy'oba osudde mu kabokisi ng'okoze eki ng'olonze bubyo kitegeera. Tetusobola kubeera mu ggwanga liri best kusabiriza ne tulowooza abatuuze bano ababbo tebakola ki tebasabiriza okitegeera. Nene wankubadde tuli mu ggwanga bwe lityo mulimu abantu abagaanye okusabiriza ne babaako kye bakola. Ne babaako kye beegattagatta ate ng'oluusi baba n'abantu ba wansi okitegeera. Kati gwe bakudaalira n'ogamba nti bali baabawa 2 nze ne bampa 3 bo bayinza n'okuseka ebi 3 ameka shiringi 3 nti miliyoni 3 nga gwe baga kuwa buwi naye ng'owulira tewali contented kubanga eriyo gwe bakoze eki eriyo gwe bawadde ebibiri okitegeera. Kati oli agatta 10 yakulabanga akudaala era bayitha basobola n'okusanga nakkuba ejjinja kubanga alaba omukudaalira oyina ne chance efuna 3 ate n'oyomba n'akuwadde 3 eri anoonya wali osanzeko Saimo omuvubuka oba omukyala bano abakulukulu ng'anoonya emitwalo egi kapita agenda asubule wali obuntu mu owino abuleeta atandika obuliseringa yakole ate akakaseti agenda labirira n'abaana okitegeera. Abantu bali mu kulabirira n'okuweerera abaana ku midaala gya chapati egitaweza na miliyoni 10
negitayiza na miliyoni 3 oba 5 okitegeera kati gwe bwe kibanga wafuna omukisa ogukuwa 3 n'okukuluma n'otuuka n'okuviira ye yagakuwa nga tewagakozesa kitegeeza ne bakuwa obuwumbi 3 era oyinza obutakola ki obutabukozesa era ojja sigala okola ki ojja sigala okukuluma okitegeera abafunye omukisa ne musembera we bazibaweerako musiimeeka ate muzikozese si buli kaseera nti bagenda kukuwa okitegeera ebiseera ebisinga ebintu bino tubiteekenga mu bulamu obwa bulijjo sayimo eri abasajja wano mu Kampala nga bamanyikiddwa aba akwana omuwala asobola n'omuwa emmotoka ey'ebbeeyi n'amutwala mu apartment ey'ebbeeyi nga buli we basinkana ku auto amuwaayo akakadde okitegeera amuwaayo obukadde obubiri bwe kigenda nga kikendeera ne z'abadde amuwa zigenda zikendeera kubanga aba amato mukola ki okumumanyiira kati gwe tosuubira nti boogenda otwala ku first day bagenda baaza ezimu naawe gwe wayingira dda bano babakansa kuyingira bakyali kabalaza kati gwe oba wayingira dda oli mukyala wa waka oli house wife toyina kukuluma nnyo nga balese emitwalo 2 egy'okkameeza kubanga omusajja aba akitegeera nti kati gwe yakufuna wamalirizibwa abamu ayina kubanga takyakuwa kubanga akkiriza nti yakuwa ezirina okuboostinga okola eki otandike bw'obanga olina omukisa nga n'okkuwa akyakuwa olina kuba bukubi mu ngalo n'ogamba owaayi kirabika omugaso nkyagukola ki nkyaguyina okitegeera tulekeraawo ofunanga opportunity ne tutazikozesa tulekeraawo ofunanga sente ne tutazikozesa bulungi ate netumala ne tunyigira abakola ki finally nja kumaliriza bweti ku kintu ekyo kasitayira kirina kuba artist kiddirayo ddala kuba artist bangi sayimu ba artist bangi bafunye peesi yaabo nga bonoogambira nti kati yali waggulu sente ne bazifuna nga ziwera ng'olwaleero abantu ababalabako nga bakola ziri ssente ne bawulira nti ali mu kawoteeri eggulu asiraanye ayagala kusabiriza jjeno obukadde 2 mbutuufu abantu abo babeera confused bagamba kati ate ffe abataafunira ddala ku mukisa muli mutu kudaalira okitegeera ng'alabira ddala ensi yatuuka ekiseera n'ekuwa emmotoka n'ozifuna abakazi abakyala n'obafuna buli kimu n'okifuna mu bujjuvu bwakyo nga bw'oteekeddwa okukifuna kitegeeza gwe neeba n'akwongera ttata ya ssente ne bagireeta ng'ejjudde ne bagikuwa togenda kukola kubanga bwe zinaatuuka mu nsawo yo nga nnyingi era ogenda zikola ki ogenda zigayalira okitegeera olwaliro tulina ba artist bangi abatakwalifying agenda ggulu kusabiriza nga balina kubeera ku level ng'ate bo balina ba artist abatono ababali wansi abakola ki ababasabiriza okitegeera naye ebyo byonna birina kukyuka olunaku lwe tunaakeera ne tugamba nti okuviira ddala ku bukulembeze waggulu tulekeraawo okukolanga budget nga tumanyi nti tulina we tulina okusabiriza tukozese natural resources katonda ze yatuwa tuzimarketing tukozese abavubuka katonda be yatuwa tube empowering tube nga tusobola okukola eggwanga eri naavaamu okusabiriza lijja tuuka ekiseera nga nayo terikyalina beriwa kuba nayo terisabiriza abantu bajja kukula naye bisigadde tukyagendera ddala mu maaso tweyanzege omanyi abantu excuse abeewola gye batera okuwa gwe toyagala kwewola nga eggwanga eddamba lyewola kitegeeza nti gavumenti ya muzinzi nnyo esula mu ddakiika 2 njala tumalize mukyala Nakanguubi well mukyala Nakanguubi zayinza kumwogerako ebintu biringa 3 oba 4 oba 5 oba 6 nalabye abantu bangi bambi ng'akaba basinga bamupostinga agubye jeno era galinye gye gava biki ndoza mu bulamu bw'ensi eno ffenna tufunamuko okusoomoozebwa oba oliawo n'okutulyamu olukwe tukirize tugaane abantu abo bonna abagenze wa General Sale ne babawa ku ssente agamu gabadde maanyi ga fulufiga abasinga fulufiga oyayingira mu gavumenti eno ye yamanya ekimuleese yamanya nti teyasoma talina nnyo kifo kiri awo nti oba abala kifo kya bubaka bwa palamenti oba minisita oba ki ye n'ayagala abeere foot soldier wa NRM waddala era teri muntu asinze kubira NRM kikopo ekyaddala nga fulufiga kubanga wabaddengawo n'ebintu nga biswaza nga tosobola kujja ku pano nga kuno oba ku TV n'okyogerako ne fulufiga eyo gy'abeera ku makya oba wawona waba afunidde akadde ng'abyogerako mu ngeri y'okuba defendinga so abadde abayirawo nnyo omubiri so ekiwandiiko kya General Sale we yakirabye muli mu buntu naye yagambe kirabika oba mbadde sisiimibwa bulungi ku mirimu gye mbadde nkola kuba ye General yagambye nti abayimbi badde abagenda nga bafuloki nga bagenda eggulu abakooye mugende ewaani ewa Eddy Kenzo akole ku nsonga zaabwe then Eddy Kenzo yajja okugenda ewa General kintu kitiri atwaleyo report ya Daddy Andre
ate sirabangako okuva gundi Eddie Kenzo yateekawo federation eyo waliwo abantu embadde besirabangako ku alulu eyo tewaba bali ku federation tewaba bakolagana ne Kenzo. So abayimbi basobola okubeera kubanga Furufiga aludde mu bayimbi abamanye ebbanga lyonna asobola okubeera nga ayinamuko issues ze nani ne musuuza naye tasobola kukyogera openly nti oba abadde ati akyogedde kati Jane Wakeera kumakya n'amugamba nti ewange tojja gende wa musuuze ensonga zammwe kati nazisindiseeyo. Abantu bonna ababadde bamujjonkera sinalabyeko simanyi ba biliyoniya simanyi bu Kenya Media baani abo abaana bonna era ogenda okukiruka wajje kiva nga Furufiga yaliko mu kubayamba okugenda wa Jane. Kisooka Jane yakkiriza mu Furufiga bwana Furufiga badde ebbanga ddene ate yakimanya nti Furufiga bana abantu abamanyi abaluddemu. So bino byonna okubaawo tumuwe bimuli bye nti at least yakoze ekimala nti yo NRM agikubidde ekikopo. Tuwaliwo ebintu n'ebimu bannange ebiswaza n'okwogera kati waliwo ensonga z'amabaati we zaaliwo wano naye nga abantu bonna NRM bakuba nkube nga Furufiga bambi abikkirira okitegeera abikkirira mu mbeera bwetyo. So bino byonna ebyokubaawo nti bamujjonkedde ebiki yavumye Jeno n'ebirala ndowooza ekyo tukireke tutunulire ku kyokwetonda nti kasa yeetonze ate sinalaba nti oba Jane avuddeyo oba reactinze ku ekyo kuba kati Jane ennaku zino muwandiisi ate ye wa blueprint akwata peni ye yasooka n'awandikira Lord Mayor nti why sente ze mbadde nkuwa yakwatamu nanga te why ngenda kukwatamu so naye abantu bekubalwa ya Lord so teyakoma okwo n'awandikira Honorable Semujunganda n'abakubi amugana mugaira ngena kusuwinga teyakoma okwo kugambye balwa zibade zijja kumukumu n'aleeta eno eyabayimbi okuba nti kati tabeetaaga ggulu. So Furufiga nga yo omuntu yakirabye munagamba nti kuba kati naye kujjeno kwabaddaaliira ayinawo business awo business aziina era abadde nga azikola kubanga era nga tannaba kugenda wa Jeno yalina akaduuka ke akatunda ebikwanso kano kebagamba akamayirungi nedda kali ka bikwanso ne kondomu ekibuyaawo nali nkamanyi opposite muri supermarket tekali kaduuka kali ka kioski naye nga katunda mwenge guno ogw'ekikumi n'ogw'ebitaano nali nkamanyi ekibuye oba wakaweta bwotyo olugenda essalaamu weekaali nga nkamanyi kalina kalimu mwenge nze nemusinka nedda tekabeeramu mu maso wulidde amazima go kaali yali atunda byakunywa kali mu ndikambabulire nedda nagenda mu birungi ena era Furufiga kimanyi twali tuti ngera n'olumu tumanyi okugenda ku Galilaya awo twalinangawo omukwano gwaffe Maama Lususu nga tugendawo nenga Furufiga ayina entuumu ye yeegundi eyengo yajja nazo obulo z'abaana obuleega nappi enjeru n'ebirala Furufiga atunda ku nappi ngabera nabyo mu nsawo ngagenda bisayisamu mu Galilaya omwo wamala baki nze akaduuka kakiyosiki kali katunda goodwill timing zanjawulo bana ekipolampola walaba ki kali kajjudde mwenge yali atunda mwenge nadda guno obwonkuyonka nga kajjuli nkubuulira mazima kalimu ne soda kalingamu ne soda either business yali tennakula ono yagirabira nekula waliwo mu business ng'etandika n'osangamu ebikwanso ne kali katono nnyo nakati kakyaliwo kali kafunda nnyo bwe kati ne kati takaliimu kuba kati yakola business endala anyway. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Senyuka TV esemanga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti.
kamoto mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gyamaze mu kisaawe w'omutunulire ye yennyini komedi anti enantamigo komedi eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 vip emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba kuwa 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturing. So full figure yawudde nga ali betrayed nga aliridwa omuntu abadde ayambye kubala omuntu abadde kubanze nkubulira abantu bonna abagenze ba TikToker full figure bano bani simanyi ba promoter bani bati amale nga bonna full figure yatwala babizonto yatwala buli omu yagala ogende wa jeno kubanga ye full figure takosabya email nti oba communicating ku email ye nga alumba bulumbi oba bamuyise bate bamuyise nga ye lewo asala wali kaluma bana baweze creation tebakola ki ba Sylvia woli bamga full figure yaze awo yajje ne wabera ye week bagamba wo yaberewo oba muwane ekitanda awo wasula kubanga mwana wa muntu ayina ekitanda eri kwa choli ina ayina ekitanda ne room ye wazo bazze kumacha mutunto balwe gulo webake paka jeno wa mulaba so abantu bona aba communicating ku email ye bya email tabimanyi ye nga alumba bulumbi yalumba kati wokera kumacha omuntu abadde abalamu okumala obudde nga typing alinye bus asinga kati omuntu abadde alumba bulumbi nga tososera kumuyita wokera kumacha okumugana umuza mu bintu bya protocol ate kati genda emutundu abalabalamu otya oba omuse anyige bwashi anyige so anyway nze full figure namukwatiddwako nnyo ennako nga mpulira bambi omukyala alinga alekeddwawo kubanga ku jeno kwabadde akola ki ufiga nga atayipinga alinya basa atuke eggulu nga tannamapeza anyway ojandi sayimali yononesa empola aba ina kyayagala okuyisaawo namulabye nga alina epazo ng'okatega booti nenganeba nayo noye sayimo waffe bale tuveewa so anyway bambi nenga jena ajja mudakiika emu togenda kwogera ku full figure omukazi yamenya mulamu wammwe yayonona obulamu sokompe ku full figure omwagaza aki soko mumpeko kati full figure mumanyi nnyo full figure ffenna abali ku ttebe kuno atusinga obukulu nkiinako obukakafu full figure ali myaka 35 alimba full figure njogera nasomanga Kololo High School full figure ngali wakitande hiro full figure ali mu peaking gita singers byenjogira mbikakasa peaking abali mu peaking mwalimu omugenzi Swaimanyi Mayanja yayimba basiramu bannanga b'Oluganda salamu alaikum wa muslimati mwena salamu Allah yali azikira mata full figure we bwaro bwalinga buzikira full figure yazunga full figure yazunga yabeerako mu peaking n'abeerako mu makula gitasinga yali y'amaanyi nnyo makula gitasinga ezo ne waluka yagibeeramu makula gitasinga muwange byenjogera mbimanyi byonna mbimanyi wange walukagane yagibeeramu n'abeerako oba nabeerako ne mu ntebe entebe yali yabaddaani mugula entebe gitasinga ng'akolamu baddaani mugula bwekyali eggwala erinyunyusi nakwini dansa esalambu eryawo wali bagamba eggwala lyebusega waliwo ekiwala ekinyunyusi yajja bakuze nga Karo Nantongo yajja n'asanga ba Morini naye nga full figure naye Morini Nantongo tazaala Karo Nantongo amuzaala omwana wa Nantongo yenkana Karo full figure ono omuwala sio ya leero full figure yabuna gundi ezo ez'abayimbi ne mugundi yalwamuko mu peaking era yakubayo akayimba kefaananyizaamu n'akacyansi na lubega
tukyakale oba baali bakayita bakyakale mudigide naye ogundi ezagambye ate agambye ate yazeddirangamu awo olulimba Furufiga yalwekubira ati kyengamba amasanyalaze mpozi ebyo naye yalwekubira yalweyiza tebalirwa chance na Lubega lwali lwa Furufiga omukazi gwe bagugulana naye ebiseera ebyo bayalya nedda ssebo nze ndudde nga si ku luyimba na kati mu kumwadresi nga teyamuyita mukyala yagamba omwami oyo Furufiga omukyala oyo bayalya nedda teyaliragu omugenzi ragu waliyo yamwadresinga ng'omwami kati Furufiga muntu mukulu nnyo mu ggwanga lino ate atobye ne music kubanga nze namulabanga nsoma Kololo High School nga njija ne mulaba kwaffe bwabangawo etteeka bwe liti nga bw'oba mu uniform na identity card tosasula oyingira bwere era twalabanga buli Friday ku biwologoma ne Riverside mwakati si kyenda mwene eyo Furufiga ngaki ni dansa muyimbi yalinga muyimbi nenga n'okuzinazina nnyo bana yo kibate kimunyize nja kwetaga okumanya ku myaka gya Isima wenjo tandika ojja anedda nze byenjogera bino P7 yagitoola 80 nedda P7 ati wulira mwali mu P4 nga munyumirwa Furufiga okusoma mwasookanga kukwata eno kutu wulira ze kyenjogera P7 yagitula 88 nali mu senior 1 89 senior 2 twali mu lutalo NRA wulidde 89 nali mu senior 2 Kololo High School era okutandika okulaba Bafurufiga okuba senior 1 nali fala nga sinakulabuka naye senior 2 twatandika okulaba okubira ennyo natandika mulaba mu 89 nga ndi mu senior 2 ye myaka 38 emabega era nze abantu ate ekirungi kyange ba OB bange bakyali balamu bonna ne ba Ogizi bonna bakyali balamu kyalinayo abasobola ow'obujulizi very good wabayo abafudde batini nnyo n'abasinga obulamu be ye mulamu alina wa muluma kati omuntu gwenjogerako nkyogeza bumalirivu nkyogeza bwino natandika okulaba Furufiga mu 89 nga ndi mu senior yabasanyusanga wulidde nga ye muyimbi awo ye Queen Shiba wakakati nedda nze babu yayinanga nyimba ki mukyakale nze oluyimba lwe akasuka bwadda oba yalemesa kwaya y'abasiraamu tezagwanga wulidde kasuka omutwale yasigalangako Furufiga nze okutandika omulaba okyayongera Furufiga yakusabye bulungi tisooka omumpeemu gwenjogerako mumanyi era nebyenjogera bino gwenjogerako mumanyi ate lwaki nze primary nagisomera Kibibi secondary nsomedde Kololo High School nebensomye nabo bonna bajjudde mu Kampala abasobola tuwa obujulizi wulidde bensomye nabo owulidde ate bonna bali alawundi era bino bandaba bampulira wulidde nsomedde Kololo High School gye namaliriza wulidde nenze natandika okuyingira ebintu ebyo okulaluka when I was in senior 2 nga wakeera nga ndi mu senior 2 e Kololo High School nga Furufiga bibawala abaliwo ab'amaanyi naffe betwegomba awutingidde mu 9 nali 89 lwentandika omulaba ali ne bakafeero kulabako gitasingaze agenze mu Matendo Matendo teyagendayo ate mu Diamond Ensemble Diamond Ensemble saamanya we yayingirirayo ne Matendo teyagendayo entebe gitasingaza yagigendamu ngali mu asatu already picking nagigendamu makula gitasingazi nagigendamu Eagles agiyingira Eagles ndoza bwava mu ebyo
ne yesoga Eagles era gye bamutumira n'erinnya eryo erya full figure bagamba Lutaaya yali mutuuma togenda jeyo Geoffrey Lutaaya yali mutuuma Kubira. oba Geoffrey Lutaaya yamwegomba kubira. koki Isima. nedda Kubira. njogera bwino kale Kubira. Geoffrey Lutaaya yamutuuma erinnya lya full figure oba Geoffrey Lutaaya yamwegomba koki nedda mwe mwansabye bwino ndeeta bwino bwino omwe omwesigalizenga oli honorable lwaki oli mumundese anti muleete honorable owa Eagles ayinza naye kati nze full figure mbadde nkugamba bwenti nakola video namba full figure mbadde mugamba bwenti full figure mbadde nkusaba bwenti otobye era gy'ovuddewo bambi abadde wala kuba full figure badde n'akaduuka bambi kabadde ekibuya wantwalayo emirundi ng'esatu nakuwa ku mazzi nampa era nga bambi full figure akwaniriza bulungi nnyo wulidde era bw'otuuka awo ebyokunywa n'abisika n'abireeta yenangamu aba akakozi ne kajja n'abimpa naye full figure kye mbadde nkusaba wakoze ensobi gyeno tebamumanyiira nze era abantu benkya ku nsi kuno nkya abantu basatu nkya gyeno eya gundi Elias mpoza legamba etya ebbaluwa egamba sebo mumpulirize yatandikira mu byawo mumpulirize tetuli ku bya ebbaluwa yino nedda ebbaluwa sooka ogireke sebo ali tugatta ate tuli ku bya bbaluwa tuli kujje nanti okulaga banne tugamba nti jeno musooke tebamumanyiira mumpulirize yagamba atya wansawo bw'oba onaamanya gy'olaga nedda nedda paragulafu eyokusembayo nedda kale paragulafu eyokusatu nedda sebo gireke lukwago kola bwoti nedda sula ebbaluwa tusooke tugireke kati nze mbadde ngamba bwenti full figure nze abantu benkya ku nsi kuno ne bankola ebikolobero sibaanukula nkya mukyala Museveni nkya mukamaawo ono wa Piraawo ne Jeno Sale Musale owulidde tebamanyiirwa ate balina entondo ate balina obusungu Jeno Sale Musale yava ku kaboozi ku bbiri Pike Bosa ng'akyazizza Kitatta Kitatta ono we Busega owe Nateete ono gwe basiba Kitatta Pika mugamba namuganze ku nsi manyi Jenaali ogu manyi babiri manyi mwami Museveni na Jeno Kayihura namuga nti ate waliyo Jeno Sale Musale naga nti oyo Jeno wa Badongo na ziwoteri simumanyi namuga nti oyo Jeno wa Badongo na ziwoteri Kitatta ndooza n'ennaku tezaayita 3 Jeno gwe yali ayita ow'ebidongo ng'amuvugira mu matu yamulabirako luzira era Kitatta n'akaaba amaziga taba kuba maama wa Kitatta n'abantu kwegayirira Jeno sa Kitatta akyali luzira kati nkugambire nti full figure bakagulawo ndiyo bambi ebadde yakwefaako ovudde wala ate oli mukyala mukulu wadde oba weesala emyaka olidde waliguumiize n'okuuma ekitiibwa kyo bano abasajja tebabazannyirako kuba Jeno yayinza okuwavuwaza byonna byobadde nabyo n'abikuggyako Jeno okumulumba kibi ate n'ekira kiwalikoze nga full figure bagamba nti enswa bw'ekyusa egundi bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubu kati gwe kiwalikoze walibadde osiganye Jeno kuba kati obudde baagala abantu baagala abavubi baagala baladisi baagala abasaze eddiiro baagala buli kimu ng'ekyo kita ng'okubira Jeno essimu ng'omuga kati ompadde ki kyembanjira ki baagala abasawo baagala abalalu baagala bakifeesi babaagala gavumenti yanakyemalira buli muntu yonna emwagala gwegwasenga ali teyagala balalu full figure balifunye omulimu owa P2B olidde ne gavumenti yabanakyemalira buli muntu yenna emwetaaga omusirusiru owa P2B omugezi kati yalireese bakenzo kati kenzo bamugee nti yabagira kati kenzo atamanyi kuwandiika atamanyi kibiina mwe yakoma wulidde kati nga anawandiika ki
nedda gavumenti y'abannakyemalira Ayokubuuza wa gyeyabyogeredde. gavumenti y'abannakyemalira yali batetereta Kenzo n'agamba nti olwava mu P3 olwava mu P1 n'agenda mu P3 olwava mu P3 nti andi mu senior 1 senior 2 kati omuntu bw'atyo Yali boola tebasoma. ne bw'oba boola gw'omala gabuuka obubuusi gwe n'ova mu P3 n'ogenda mu senior 2 ng'obinyumya ne mu bantu ne mu baana bo kati oyo gwe wasindise akole lipooti agikole mu lulimi ki Alina ba advisor bamuyamba. teri naawa nga n'agikola mu biki omuntu ayabuka P3 Kenzo muleke. Wulidde? Nga ugambe Lukwago tumuleke ku kiwandiiko kya Kale, Kenzo muleke. paragraph eyokusatu egamba bweti Nga Lukwago yakaaba ku kiwandiiko kino. ekiwandiiko kino kyakozza Lukwago Bamutwala ne Nairobi. sula wulidde nga bwe munjije ku Kenzo n'omulodi mundekere nga bwe munzije ku Kenzo batandibadde tutandika fireworks of life bannaye njagala tumalirize bwe tuti leero tulina kye tuyita the big announcement NBS erina kyo yali ayagala okulanga ne bagiyita the next big thing DP block Yali shoki. balagnya the next big thing so olina essaawa yonna minutes awe oba a few hours awe olwakuba enkuba egiriyanyisiza DP block bayita the next big thing naye nga pipeline tusuubira ebintu bibiri ekisooka mbadde manyiko bibiri ojja kunnyongerako candidature y'owekitiibwa Mpuuga oba okulangira ekisinde ekipya ekiyinza okuleetawo enjawulo mu byobufuzi bya Uganda naddala mu mwaka gwa 2026 Oba DP block okwegatta ku Fangoni. Nakyo kisoboka. Kuba Fangoni bagisenga Fangoni Unity Platform. Basobola okwekala bagaka twegatte mu Fangoni. Nalabyeko mu kampuni. ate nalaba mukaaku nga enkofiira evuddewo wano ngezze wano bweti bwe badde bayita alien bayise president wa Fangoni Unity Platform. are you sure Kitegeeza DP block esobola okwegatta ku Fangoni. tutandikirawo tulina paka kwasatu maybe mudeka zigenda kuzisaako omanyi big announcement Wadde eyo omugole. big announcement eyo okuva olunaku olw'eggulo njagala nayagadde okugyogerako ntuuseewo we nagiwandiikiddeko kakati Atandise wino. mwana mulenzi Mathias nsaba tumuleke mu kitiibwa kye Kale muyite honorable kuba Owekitiibwa. akyaliemu. Owekitiibwa. Toyaga muyita birala. owekitiibwa Uganda ene baddemu ebintu bingi omwaka gwo Wadde otusse. Uganda ebaddemu obuli bw'enguzi bwe twatandikiramu ebaddemu abantu b'ekiteezi abaafa mu kasasiro gwanga omanyi baagala tumuvinge tubiveeko naye sijja bivaako Genda masalo musha. eggwanga libaddemu okubumbulukuka kw'ettaka bantu abali omwasatu ne bafa eri ekiteezi baafa bangi to the extent nti n'abamu baasigalayo mu bisasiro bali eyo baafa emirambo gyafika mirambo kwega tuyise mu weeve ez'enjawulo ezibadde mu guno omwaka ebyo byonna nga bigenda mu maaso omukulu alinako ku kyayagala olangirira omwaka we twali tugutandika katono nnyo analysis yo gituwanga fotosojo gituwanga analyst byentandikidde era ngenza okubyogerako nga mbyanalyzinga abantu tebaafa ekiteezi Anti ne weerabira ekivulo kya BDI. genda mu maaso Twatwogera ku bigenze mu maaso mu mwaka bitabire. genda mu maaso ekyamazima omukulu Mathias Mpuuga gwe twayagala ennyo era tukyamwagala bannayuganda bwe baamwagala ennyo n'aweebwa n'ekifo ky'obwa leader of opposition kye yali bannaye oba omusajja ekifo akibaddize
lwakuba bwakyejjako kubanga kakati ekyo kyokka kye kyamu upgradinga okuggumira mu bwekitiibwa tutandika omulaba don't compare titles kakati omukulu Mathias Mpuuga nze nja mujjukira the other year oguli omwaka ogwayita ng'akutta ababaka bonna bafulumye palamenti awo beekalakasa olw'abantu abaasibwa bwe baamala okufuluma ne bagaa tetugenda kudda mu palamenti pulezidenti n'abatega akatego ka supplementary $6 trillion. Mpuuga oba yazza atya ababaka mu palamenti saagitegeera awo natandikira in fact nzo okutandika kwange okusensinga nti Mpuuga mukyamu natandikira awo bino ebirala byonna bigenda okujja kyovula wano najja ano nenkubuuza nti Mpuuga gwe basiima nga wakayita wiikisi 2 nga olanya yakafa bali bamusiima ki ng'abantu be Masaka bakafa ebijambiya bigenda mu maaso Masaka bali bamusiima kimu eyo essaawa ye Mpuuga agenda okupushinga personal interest kubanga kino kye tulio discussingako ne drives eziri okuvugibwa bano ba political failures zonna ziggwa mu personal interests baliwa ku abo bonna abatunuulidde ekintu ekikwata ku bannayuganda bonna ani bw'olaba Bedi Bwanika n'obwa Bedi Bwanika bwe bw'avaayo essaawa zine ajja nga byagenda okwogera bikwata ku bannayuganda bw'obanga okimanyi nti obukulembeze bwa President Museveni baddewo mu kuva mu 1986 bonna butunuulira kintu kyakubeerawo mu buyinza kwekuumirawo nti bw'avaako mutabani yaddako lwaki ojjo olowooza nti ebyemirembe President Museveni alina akagambo ke yayogera nabadde neetegereza presidential debate ya 2016 alina akagambo ke yayogereramu nakati obuyinza tebamala gabugaba bwe batyo ffa nga tobukoleredde n'otunuuliza era naawe nodda ebbali n'olowooza nti kati ekigenda okumpeesa amaanyi kambeeko kye ngenda okulangirira nsuubira Mpuuga ayagala kujja mu kalulu k'obwa pulezidenti kubanga kakati sawa ya kuzimbawo Katumba oye nga munenemuuko ng'alinamuuko ku matama nga asobola oweebwa kooko katiibwa akatinitini ne baleetawo Katumba oyo omulala mu byobufuzi jesi kukyankalanya kalulu ye interest yokka ekibuzo kiri kimu apology yamulema okuwandiika nebba abantu abeeyiye ku Malibu Gardens obalaba ebyo si ye issue si abantu kweyiwayo kubanze nagambye Mpuuga where has been Mpuuga nga tuli mu mbeera y'abantu abafiiridde mu kasasiro nga tuli ku bantu abawanene erubiji bano be basenda Mpuuga abadde ludda wanga bw'obanga otunuulira national issues nga gwe Mathias Mpuuga nga zoyagala okujjamu participatinze ki okujjako okunyagulula eggwanga kubanga tusooka okulabako ng'okola big headlines ng'omaze kutwala $5 million emwanyi abaleka baka b'ekibogwe bateeseemu yebale tewebazanze yebale teyakikola so Mathias Mpuuga mu byonna byogenda okukola n'okulangirirako simanyi ki kyogenda langirira njagala kwebuuza ekibuuzo kimu era mmaliriza ekibuuzo kiri nti nze mbaddewo okwo si myaka mingi naye seimo naawe obaddewo okwo ebbanga kale eritali ddene era olabyeko okwo ku bintu gavumenti ya mwami Museveni ddi lwe yali ekkirizaako omuntu okugiteeka mu suspense nga temanyi kijja gavumenti ya Museveni ddi lwe yali ekkirizaako omuntu okubaako kyagenda okukola nga tekimanyiiko omuntu najja publicale n'agamba alina kyagenda okulangirira ne bamuwa obukuumi security ne bagimuwa ne bamukkiriza okukola byagenda okukola byonna bw'abanga agenda kulangirira buyeekera ngani yabulangira on record President Museveni yabulangira mu 1980 UPM nga bamaze ogikuba akalulu
yakubala n'agamba tugenda yavaayo n'agamba ye kasita akalulu kaneno kabbibwa agenda mu nsiko ng'ensiko ekyaliwo ne kati bagizimbyemu amakalina. ensiko tugiyina munnange n'abakyala tebakyakyalira abakyala kati bakyalira bimuli. so gavumenti ya president Museveni gyemmanyi obulungi oli wa muvumenti gyemmanyi obulungi nze ni munnayuganda gyemmanyi obulungi tekeerangako n'olunaku n'olumu ku muntu gwemanyi nti opposition nemukkiriza okukola buli kyayagadde nga bwakyagalidde mu budde bwakyayagaliddemu ne basimba layini ne bakola ki ne bamuwa obukuumi ne bakkiriza okukola procession okuva e Kampala paka Masaka yali yani eyo eriwa temwakikola eriwa Bobi wagende Masaka kuva Kampala nyongeddemu akagambo ke bayita okuteeka gavumenti mu question nti kiki ogenda okukola okyegedde nekukkiriza okukola ebyo byonna nga nayo temanyi kiki ogenda kukola. Kale nno omukulu Mathias Mpuuga ne byagenda okulangirira byonna kubanga eyo big announcement bagitusuubiza even nga tannabakola Thanksgiving yali Masaka bagitusuubiza olwali okuva ku mukolo guli eri Kyagulanyi yamusomeseza ebyobukulembeze ne munna Abedi Bwanika ne baga tugenda kuba ku kitulangirira oyo Abedi Bwanika n'alangirira akakiiko akagenda okukola simanyi kaliko bano ono yagenda okukola ku bino ono yagenda okukola ku bino twatuuka Thanksgiving ne fulupinga kati ye mukulu Mathias Mpuuga leero agenda okukola big announcement nga gavumenti emukkiriza akola big announcement tewaliwo nga munnayuganda kati mbadde nsaba n'abali ku ludda oluvuganya abatuufu nabo bakeereko oko olunaku bagambe tugenda kukola big announcement kuba bano abo bannakigwanyizi Mpuuga munnakigwanyizi yeetunulira kufuna bibye neyanze kasiri mu suspense ezidevelopinze ye competition eyinza okweyongera naddala mu Central Region wano kubanga byonna tubyogera but the influence of the campaigning team era situesigala eri mu Central negwe bakulembeza mu kyonna kyebagenda okukola kire kabondo kakujjako Museveni oba kukuba ali mu opposition banatubuulira kinasinzira ku kye banaabalangiridde bayinza okuba nga bagenza kulangirira mbu bannaye twekuŋŋaanye tuddeyo mu Nuupu ebbaire omukulu ayinza olangirirawo n'agamba ngenda kwesimba okuba pulezidenti bwa Nuupu ayinza okusalawo n'agamba ngenda kusalawo ngenda kwegatta ku Fangoni kakati omwogezi yeyamugamba si kibiina kyali official inawe watiwandiikako ng'olituko ne signature kasi yagenda maaso leka kasi yagenda maaso so okitegeera kati kyonna kyagenda okulangirira yamanyi nze mmanyi ekintu kimu bannayuganda kibateekeddwa okumanya nti kaseera kano teri munnabyabufuzi abakolera oba baagala okukiwulira oba tebaagala kukiwulira abantu abali mu politics abasinga tebali mu kukolera bannayuganda bali mu kukolera self interests zaabo nga bo okitegeera kyova olaba nti ebyabo bikulemberamu okusinga ebyabaki ebyabannayuganda ndakugambye wano nti tubaddenga ne incidents nyingi ng'emmotoka za emergency tezimala tubadde ne ambulance nga tezimala abantu be bamu batugamba nti ekiba kiziganye okumala lwa nsonga tewali ssente naye teri lwe tuyingira kisanje emmotoka z'ababaka ba parliament ne zibula buli emu yabukadde bimeka zo zibaawo mu cash netabayo nebulayo n'akaayana nti bannaezo muzitwale wali luliyo ekizimbe kyabumbulukuka nga tewali buyambi okitegeera kati ffe bwe tukwata amaanyi gaffe n'obudde bwaffe n'obwongo bwaffe mbu tubuteekamu abo tubuinvestingamu abo kwogera kwabo tuba tusobola okuboogerako kye tusobodde naye naffe tulina interests ezaki ezaffe okitegeera mutandika okukoleranga ku bantu muve mu ebyo ebyekisirusiru nze nakugamba omukulembeze yenna naddala ng'ali ku national level leadership kati nga Honorable Mathias kyenyinza okuwa obudde ng'alina kyandaze nti bannaaye nazimbyewo oba IT center mu Mmengo Mukungwe njagala abaana baffe baleme kusigalira mu tekinologi
nti ninaye nabateeredde zi wifi babe nga nabo basobola okuba nga bajja ku mutimbagano bakole we bati ne we bati nti tulina twakoze institute y'abaana abakola ebyemikono eno mu Mwengo Mukungwe at least tubeewo nga tukimanyi nti abawala abato oba bafunye embuto nga bakyasoma oba balemeddwa kubawulira bajje bafune ebyemikono wano wali nga tubayigiriza ne banaabitunda n'ogezaako banoonyeza akatale awajja kuba atandise okumakinga sense naye buli we tubanga abakulembeze tetubasindise kuddayo kusooka kukola collection mu bitundu byabwe batumalira bumalizi budde tebalina kye batugamba omukulembeze yenna asooka atulage wano twalaba ebyekiteezi ebimotoka biremedde abantu mu Kasasiro omukulembeze wabo n'abakudaalira najja n'ekitiiyo baali bamukubye empi ebimotoka biremeddwa n'ennyumba ezimu ziri mu kumenyebwa bayitewo bataasa abantu omukulembeze wammwe Honorable najja n'ekitiiyo mbu yazze kumuyooza kitiiyo baali bamukubye empi nga bagenda mutta buso kitegeera so Mpuuga kyonna kyagala okulangirira ne banne balangirire bonna bye baagala okukola kyokulangira naye tujja bbawa nnyo obudde nga batandise okuba nga bakolera mu interest z'Abannayuganda just Bannayuganda mubeere eyo be bawadde ssente muzirye be bawadde emmere oba badde toyina kyakulya nga woyina okuyitira kirye ye kyonna kye bakuwadde kitwale ne tubawa nnyo budde tomala nnyo budde na kubeera kukwata ssuubira odditeeka mu bakulembeze be tulina kati kaseera kano Uganda weeri tetulina bakulembeze bakolera bantu buli omu alangirire byayagala tutambulira awo Isma mukamawo mukamanga owekitibwa Mathias Mpuuga essaawa yonna alangira the next big thing tabeerangako mukama wange tabeerangako yesebo nsonyiwa nfe ekyo kireka ensonyiwa mpozi ekisooka yansanga mu byabufuzi Isma nsonyiwa ebireke anti ekisooka yansanga mu byabufuzi era Mpuuga tansanga nga tuli mu byabufuzi ne muwa Ntebe ye alina okugiwanze kubanga ndi tichawe mu byobufuzi tutegeraganye negwali omukubira campaign ku radio anti okumukubira campaign ow'ekitiibwa mulwanya muli yatuyita nze mukyabayizaaka Lubakyoya Zakariya Munakayiba n'atugaba ne tuleesa abaana bano mubatutundire tebamanyi byabufuzi babadde baweereza Bwakabaka n'atukwasa Seggona n'Empuuga nga tubayita n'abaana tukuba amasimu kati baakula basajja bakulu ulidde negwozadde ulidde ne anti kyegambye nti tabangako mukamange mu byabufuzi era tagenda kubeera kuba ndi ticha we mu byobufuzi oyo Mpuuga n'Abeedi ne Seggona baana mu byobufuzi abansanga mu byabufuzi tugende maaso kati ebintu biri bibiri wano
n'atwala Muwanga Kivumbi, n'atwala Seggona, n'atwala wa ne balya ssente empya n'enkadde wa maama Mbabazi bamuleka Maziga. Bwatyo bwe yatunda Walk eya Dr. Kizza Besigye. Yakyova olaba nti Mpuuga tatuula mu kifo kye kimu ne Kano Kizza Besigye omwaluma munne. Nawe yabadde mu kkomera yazzeewo baleese Dr. Kizza Besigye yabaddewo ne lusonyisonyi neki yakola Dr. Kizza era Dr. Kizza Besigye ng'omubuuzizza kikyolifa toweerabidde akuga nti Mpuuga kunjamu lukwe kutundawo Walk to Work. Kati Mpuuga kiki nnyo ky'osobola okutukolera? Kiki nnyo ky'osobola okutukolera? Buli kimu kyonna taba mwana w'emagere. Buno obugagga bwonna bw'otuuseeko n'ebitiibwa by'otuuseeko obifunye lwa mwana w'emagere. Mpuuga alina amasomero ge. Amasomero Yesu agalina naye obugagga obumusangiddwa. Mpuuga abadde mugagga kuba ne mu Parliament yayingira ne kabenzi akabbulu ng'alina kabenzi akabbulu buno bushoti. Alina essomero liwali data mine. Amanya buli mwaka litikkira. Eritikkira tetuganye wadde lye lisinga okuseera. Naye business tuzireke. Ulidde tokiki anyinze nkubulidde amazima. Naye amaanyi gonna n'obugagga obulala bonna obumwewaza obumufudde ekimpeneepene abujje w'amagere. Amaanyi gonna n'akakati nko n'okumanyiira mwana w'emagere. Kati olaba Mpuuga oganye okusima omwana w'emagere. Omwana w'emagere yagamba ekintu eki. Kola obuwandiike nga buli mu buwandiike weetondere bannayuganda. Naye Mpuuga nga tokedde kgenda kwetondera bannayuganda nakwetondera His Excellency Bobi Wine. Mpuuga okyabonaabona nnyo, okyakunama nnyo n'ebirala bijja. Gw'olaba abantu olaba Katikkiro wa Buganda yakozera ku mukolo n'atagugendako. Olaba Ssaabasumba Kitaffe mu Katonda yakuzira mwatuuka n'okulanga bane mujje mulabe tulage Nuupu amaanyi tugakulaga abantu ate twebaza nnyo n'abantu b'e Masaka. Ye walaba Mpuuga ng'eggulo limu omukolo gugenda kubeerawo yatambula awooba olidde yafunayo abantu 3. Olaba n'abaagonja eruka yabakuzira abairuka yabookya enkoko ne bakuzira ne bujjambo bwo. Olaba n'emmere yennyini yadiba sirabangako mukolo mu Uganda gwali gudibiddwako emmere ne wabulwa abagirya ng'ogwa Mpuuga ogwa Thanksgiving. Olina buzibu ki n'Empuuga? Mpuuga byakola bya kiralu ng'ate mwana wange asanze mu byabufuzi. Kuba ffe basanze mu byobufuzi batikya be tetubikola. Mpuuga va mu by'ekiralu, va mu by'ekito. Oli musajja mukulu. Ulidde kula. Mpuuga kula. Ulidde nedda ssebo totya byange. Mpuuga kula. Mpuuga kuva ku by'ekito va ku mululu. Ate Mpuuga ne bw'onookola otya Bobi Wine tojja mumenyawo. Kubanga kati oli ku tageti nti ojja kubwa pulezidenti. Nkiinako bwino. Mpuuga ajja kubwa pulezidenti nga gavumenti ye mutaddemu ssente. Either ayinza okugira mu kibiina kya DP Buloko gino emirambo egya Fedda, emirambo egya Kakanyala, emirambo egy'Erippa. Ayinza okujja n'emirambo gya DP Buloko oba ayinza okujja n'ono wa P2B. Ulidde ate tebaafa dda. Ulidde giri mirambo. Nkikuddiremu. Kati oba bw'atajja n'abo ba DP Buloko ayinza okujja. Ulidde ayinza okujja ne gundi Fankonyi simanya Fankonyi ani. Ulidde kati oweetawo ekitiibwa weeta omuyivu. Kale wakolako emmengo oli wa kitiibwa n'omwana wa P2B akkulembere. Ulidde omwana wa P2B akkulembere. Ulidde ebbaluwa ya mmeeya si bye tuliko. Ulidde ebbaluwa ya mmeeya si bye tuliko. Ulidde bino tugamba Mpuuga amagezi ge twali kuwadde obutaswaza kitiibwa kyo, obutaswaza Buganda, obutaswaza bannamasaka. Kola kimu kyokka weetondere abaana b'emagere.
bw'omala okwetondera abaana b'Emagerere weetondere Bobi Wine, bw'omala okwetondera Bobi Wine weetondere bannayuganda n'ebino byonna Mpuuga ne bw'onoggyamu empale, Mpuuga ne bw'onoowuluma emiti okukuuka, Mpuuga ne bw'onookolokya tojja kuggyawo maanyi ga Bobi Wine. Wulidde nga mmaliriza. Mpuuga ne bw'onookolokya tojja kuggyawo maanyi ga Bobi Wine. Bobi Wine ye yajja ate Bobi Wine agenda basuula eddalu. Kyova olaba mwene bujingo abafudde ebintuntu, abafudde abataswala, abafudde ebitagasa. Bobi Wine akyabakola buli kimu kyonna. Wulidde ebyo ebya pulezidenti byojjako mpozi gundi yanaakulonda. DP Buloko yeneekulonda, Anita yanaakulonda, ne tulina wojja kujja. Wulidde tokyalina tolina na kipya kyosobola na kuleeta. Wulidde buli kimu kyonna kikulemye wafuuka kyaguba, kyakona, kyalemwa. Maliriza tuve wano. Sula maliriza tuve wano. Kakati bannaye nedda eryo ddembe lye bannaye eryo ddembe lye musajja muddugavu tugaane ekyokubiri mu bbalwa gye baateekawo ewa obujulizi nti musajja wa buvunaanyizibwa era singa tumukwasa eggwanga lino ajja ddifuga bulungi nga bwe yafuga omukazi alina amaka alina bizinensi ezibbiri omukazi ow'ebbali nga bwe yafuga ki ow'ebbali anti kakati bayibuli ngenda eyo bayibuli yeeyo nja kutuma naawe nja kubaako gwenkutuma mugende mumalirize nono mutume gy'abatwala bayibuli eyo nja kukuleetera ekyawandi naawe nkutumire nkuleetera ekyawandi omale nkugambe gwokiwa bwe buzibu bwa sayimo maliriza sula era nkugambe ntikwata ekyawandiikibwa ekyo okitwala okimuntabutire sula maliriza ngenda kwogera ensonga zange 2 oba 3 ku mwami Mpuuga. Tukize tugaane Mpuuga mukulembeze mulungi kwegawa n'obeera mu buwambe oli ebbaluwa yemuta Mpuuga mukulembeze mulungi ku kye twalabako as a leader of opposition tubadde tulabangako musajja ali diplomatic nga Mpuuga, musajja akwata ebintu nga teyerekeddeemu ate mu ngeri y'ekisajja kikulu. N'ebino ebyabaawo okuva popopo waliwo wooteri njerabidde erinnya ne tumiitinga awo abakulu abo nga bakulembeddwamu Samuel Walter Lubega Mukaaku n'abalala bakola kye bayita Holy Alliance mwe bagattira ebibiina byonna ebivuganya ebyopposition ne beegatta wamu. Tugenze kutuuka olunaku olwali ng'ekibiina ekikulemberwa ekya NEED ekikulemberwa Joseph Kabuleta akawonero musooli si sausage musooli so nga ye akidduseemu ne CP abasajja baalya ne Conservative Party yakivaamu abo nabo badduka kati kugamba wentunulya ku kiri ekya Holy Alliance kye baalonkinga emyezi 6 emabega nti bo beegasse wetukidde olunaku olwaleero nga DP Buloko yekisigaddemu ndabira ddala nga n'ekigenda okulonkingibwa olunaku olwaleero ekya big announcement sinnalabawo nnyo mulamwa wabula kye nnalabye baagala kugezaako ekiriwo kati Mpuuga anoonya we out akivuddemu atya ayagala okwesimba kuba president kubanga amazima matuufu gali nti bino byonna bibadde nga bimukuba nga n'abantu beyakulemberako oba beyawa obukulembeze obulungi nga aba National Unity Platform babadde nga ku mikutu egy'enjawulo nga bamuyita Mpuuga finito bamudescribinga nga Mpuuga oyo kapuuti awedde yaggwa. So kati mu mbeera eno gye tulimu ey'ebyobufuzi ebyokuvuganya n'ey'ebigambo kuba pepepe omuntu wadda ku mpewo radio eziwulizibwa oba TV n'akubrandingako nti oyo Mpuuga mubbi ne tubeera misinde ejja Ssaabasajja Kabaka Emmengo ne wabayo ebibiina by'abavubuka nga batandika kuyimba nnyimba Mpuuga teyabba bamulanga bwerere Mpuuga teyabba n'ebirala. Kiba kitegeeza nti Mpuuga akubiddwa ekimala. Mpuuga akubiddwa ekimala era naye kyemmanya awulira atuuse ku kisenge akooye kubanga yategeka omukolo gw'okwebaza ne tutalabawo faaza yenna kubanga ffe tumanyi bulungi nti emikolo bwe gite gya Thanksgiving kubeerako kuba kukiikiriddwa amadiini gonna abasiraamu babaako abalokole bakiikirirwa naye bonna tekuliko n'omu yalabika balina emirimu ne kitaffe mu Katonda Silvestre Jumba ow'e Masaka mu ssaza lye yeebalama ene namuweereza kitaffe mu Katonda omulala ne kamala byonna ow'ekitiibwa kya Sipita Mayiga mukuuma ddamula yaweereza
omumyuka wa Katikkiro owokubiri. Yes sebo era naye abakatikkiro. So Mpuuga naggwamu amaanyi okuva ku olwo. Naye ekyo tekimuyigula ttama wabula nze ekinneeraliikiriza nti bano abaali nabo abamusendeekereza baagala nabo bakitegedde nti Mpuuga Nnyendo Mukungwe takyalinayo kalulu bambi. Ge mazima tukirize tugani takyalinayo kalulu. Kaakati agenda kwesimba ku bwa pulezidenti. Era waliwo ekibiina kye bali gesitalinga oba bagenda kyanveiringa today bakiyita nakyo kiriko platform. So ku bibiina ebibiina waliwo electoral commission agenda gula Fango Unity platform. Nakyo kisoboka. Manyi byobufuzi buli kimu kisoboka. Nze kasadalayo ku bbaluwa nga bayita alien skin nga president wa Fango Unity platform. Ne manya nti kakati wali waliwo. Tushiteke machi. Ne manya nti kati wali waliwo okulya n'okkomba essowaani. Era essaawa yonna. Ne mabike nga tanyuma kulya kakoola. Ajja kalya byonna biyigwa bukulu. Naye ye mukaako akafaana. Ate mabike tena kyatasobola. Kati mabiko oyo yesimba kwa president ndoza emyaka nga ebisanja bimeka bisatu. Mukaako ye yesimba. Oh sorry Mukaako. Mabika abadde ngeye waffe machi ndiyeyo. Yali kupostanga muwanvu bwatu. Ngazoganya ne kati nabo bakimanyi bagala kukubirira musajja waabwe Mpuuga artist ajjenga president. Kubanga bwana amuleka ajje yesimbe nga independent mu kalulu akabiri 26 Ennyendo Mukungwe ayinza okufuna akalulu kamu n'ekitundu n'abo munjuye bayinza obutamulonda kati ekyo kyatayagala kutuukako mukadde kano musajja abadde diplomatic omulamba kati baagala jabulire mu presidential candidate omu nga bamukaku we bakolanga nibaga nti at least afune ku green passport eyo nti wali ebintu bireme mukalubiriza bamutwale nga presidential candidate nga Senkubuge nti naye yavuganyako kwa kati we yesimba abagenzi mu katogeya Senkubuge siasa Elton Joseph Mabirizi Winnie Chalia na banji Atumba oye Dr. Besigye so kakati na Bobi Wine Mpuuga yagala kubeera ko naye president bali bamanyi era lwaki agala kujjanga president omanyi wetu ababaka babasimba ku president waliwo Kiryeri alina kwayagala okuweteramu naye kubanga Mpuuga anoonyeza platform wayinza okukubira Kyagulanyi wabuze kati alinda ku presidential debate amkuba muteke wansi ayagala basisinkane kubanga anoonyeza bayinza okusisinkana akasenga wayinza okusisinkana yali amusabe debate n'agigaanira n'agyebalama yali agamba bategeke mu kasawe kamoki n'abyebalama kati agamba omusajja ono nyinza musisinkana ku National TV nange mulabise nti kubanga bamulabisiza ekimala kati agamba kale byonna kambi ffenna tubifiirwe agenda kujjanga president naye wali ku presidential debate ogenda kuwulira omururo sina muliro okulangirira kwa leero interest ya president era agenda kujja Mpuuga Mpuuga ayagala Bobi Wine ku presidential debate kyekimuleta terikira kubanga yakkiriza nti akalulu kafudde okuzaalibwa kumu n'okufa kumu yakkiriza okugwa ekigwo ffenna tubifiire aleeta oluzungu alumaleyo anka aleme kujja era agenda kumulabisa gamba Kyagulanyi era amweweredde agamba Ennyendo Mukungwe tebagenda ku anka ajja gamba tugende bakayitaata kana kebakola nga temunagenda mu kalulu akakubira abali popular n'abatali popular bagira batiye mu America eyo polls sokerizo fune tulabani ali waggulu gwevuganya naye kati era kati Mpuuga gamba nakunoonya okulabisa musajja go ndabisiza ekimala kati naye abaza presidential debate kubanga naye akimanyi kwega Mpuuga omwa presidential debate ne batalabikira ku ballot gambe nkugane ne ku ballot n'abantu n'ab'omunju yange ne batannonde naye kintu wali ku oba TV kye negitegeka naye amwesunze kuba naye alina bingi byalina okukola ki okumwogerako mu presidential debate ebyo ye tabifuddeeko Mpuuga badde mu byobufuzi kumpi agenda mu myaka 2 so bambi nze nsigala ngamba Mpuuga akyali mukulembeze Honorable Mathias Mpuuga akyali mukulembeze mulungi tuleme okutunira ku bino era mukulembeze si asoose okulya abantu bano babbye amabaati abantu balidde ssente wano banka bagibye obuwumbi meka 60 billion negamba yali kavalinzeeko meka oba 1 point what something so yali kavalinzeeko naswi ku ngalo 10 so Mpuuga tukitwale era tekigenda tuva mu mitima gyaffe nti akyali mukulembeze mulungi gamba nga gwe sura nze kubanze kye nalabako
ng'akulembera ababaka Omanyi bano bajjonkezi bano. nalabira ddala nti Mpuuga era senga ki oba tweyanze bassebo ne bannyabo Yasaana n'okuba akawungeezi ngera beera nekibayita Friday night njabagattako tujja kwongera olaba ebinaabivuddeyo. Mpuuga alina omulimu gwasobola okuddamu kati alina kuli brandinga kuba kati omuntu yenna bw'olaba nga weeyonoonedde mu brand yemu olina ogikyusa akuze ku dread mubeere bulungi basibone yamweraba